Abakolosaayi essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda ne Timoseewo ow'oluganda eri abatukuvu abooluganda abeesigwa mu Kristo ab'omu Kolosaayi, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe. Buli bwe tubasabira twebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga twawulira okukkiriza kwammwe mu Kristo Yesu n'okwagala kwe mulina eri abatukuvu bonna, olw'essuubi eryabaterekerwa mu ggulu, lye mwawulira edda mu kigambo eky'amazima ag'enjiri eyava gye muli, era nga bw'eri mu nsi zonna, ng'ebala ebibala era ng'ekula, era nga ne mu mmwe okuva ku lunaku bwe mwawulira ne mutegeera ekisa kya Katonda mu mazima, nga bwe mwayigirizibwa Epafula muddu munnaffe omwagalwa, ye muweereza omwesigwa owa Kristo ku lwaffe, era eyatubuulira okwagala kwammwe mu mwoyo. Naffe kyetuva tetulekangayo kubasabira okuviira ddala ku lunaku lwe twawulira ebibafaako, nga tubeegayiririra mujjuzibwa okutegeeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'omwoyo, era mutambulenga nga bwe kisaanira Mukama, nga mumusanyusa, nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi, era nga mweyongeranga mu kutegeera Katonda. Kale munywezebwenga n'amaanyi ag'ekitiibwa kye bwe gali, olw'okugumiikiriza kwonna n'okuzibiikiriza awamu n'okusanyuka, nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika ogw'abatukuvu mu musana, eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'Omwana we omwagalwa, mwe tubeerera n'okununulwa, kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna, kubanga mw'oyo ebintu byonna mwe byatondebwa mu ggulu ne ku nsi, oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba buyinza, ebintu byonna byatondebwa nga biyita mu ye era ku lulwe. Naye ye yaliwo nga byonna tebinnabaawo, era mu ye ebintu byonna mwe bibeererawo. Era oyo gwe mutwe gw'okubiri, ye Kkanisa, oyo lwe lubereberye, omubereberye ow'omubafu, ye alyoka abeerenga waggulu wa byonna. Kubanga Kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu ye, era ng'ayita mu ye okutabaganya ebintu byonna eri ye yennyini, oba ku nsi oba mu ggulu, bwe yaleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe. Nammwe mwe abaali beeyawudde ku Katonda, era abalabe mu kulowooza kwammwe, nga mukola ebikolwa ebibi, naye kaakano abatabaganyizza mu mubiri gw'ennyama ye olw'okufa kwe, alyoka abanjula abatukuvu era abatalina kyakunenyezebwa, era abataliiko bbala mu maaso ge, kasita mweyongera okubeera mu kukkiriza, nga munywedde, nga temusagaasagana, so nga temuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira, eyabuulirwa ebitonde byonna ebiri wansi w'eggulu, nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Kaakano nsanyukira mu bibonoobono byange ku lwammwe, era mu mubiri gwange ntuukiriza ebyo ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo olw'omubiri gwe, ye Kkanisa, nze gye nafuukira omuweereza waayo, ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli, okutuukiriza ekigambo kya Katonda, ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe, naye kaakano kibikkuliddwa abatukuvu be, Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa obw'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa, gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu, tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo. Olw'ekyo nfuba n'amaanyi gonna g'atadde mu ngeri ey'ekitalo mu nze,